wano bajjukiza nti ensonga z'omubaka waffe ZAAKE ow'Emityana zikyagendera ddala mu maaso. ZAAKE bakyagendera ddala mu maaso n'okwagala omulemesa buli kifo kyonna ekimuweebwa naddala ekibiina kya NUP. So ensonga ze ne Kinyamatama ebya Honorable ZAAKE tebinnaggwa, ensonga zikyagendera ddala mu maaso. Minshoni y'abasajja bano kwagala kulaba nga bamulemesa Paalamenti. Bakimanyi nti bo tebakwatagana na muntu yenna eyagaana kulya ng'alinnya mu nteekateeka zaabwe ate nga muganzi mu bannayuganda. Honorable ZAAKE si ye muntu gojja okumala galiisa nti naasirika ave ku mulamwa gw'abantu. Honorable ZAAKE abafuukidde akayinja mu ngatto, banoonya engeri gye bamuggyamu mu Paalamenti bakyasobeddwa. Basooka mugoba kakiiko ke yalondebwako ak'okubeera kaminsona wa Paalamenti, ne bamuwangula ne bamuggya mu Paalamenti, ne bamuggya mu kakiiko ako. Kooti n'esalawo nti yaggyibwayo mu bukyamu era addizibweyo bunnambiro. Kooti wadde yasalawo ebyo, naye bo baabiraba kyamuli ne baziimula ekiragiro kya kooti. Wawulirira bino, olwaleero balwana abakozesa Kinyamatama amulwanyise paka kumuggya mu Paalamenti balabe ng'oyo bamuwona. Naye kooti akakiiko akakwasisa empisa mu Paalamenti kakyagenda mu maaso n'okuwuliriza ensonga z'ababiri bano. Anaggyibwa mu Paalamenti oba nedda? Haji Ssettuba omusomi w'edduwa nno yabikutuusaako. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa omusanga ku ssimu eri 0703 31 39 25. Kubirako Haji Ssettuba omusomi w'edduwa omubuulire ensonga zo z'osinga okusangamu okusoomoozebwa. Agenda kusomera ku dduwa ze, tojja kuddamu kwejjusa. Basomedde ku dduwa ze bamutenda kubanga ebyabwe byatereera. Bw'atannamukubira olinda ki? Mugezeeko olwaleero naawe akuyamba akusomere ku dduwa ze. Atuwulire ensonga za Honorable ZAAKE ne Kinyamatama. Ne diversion za Museveni. Diversion za Museveni zitandise obbatwala n'obbasinga amaanyi. Nze mbalaba. Kati diversion zibasika nnyo, mubeera diverted ne muva ku mulamwa. Diversion zitandise obbasinga amaanyi kati muli diverted zibasika. Osegeera luli twalenga tugezako nnyo okuba diversions ezo ne tubagamba bannange ezo diversions mubeere ku mulamwa, musigale ku mulamwa, mufakasinge ku mulamwa. Omulamwa gwaffe omunene mwenna mugumanyi. Abasinga obungi wano omulamwa gwaffe omunene mwenna mugumanyi. Ne kati muli attracted by those diversions. Osegeera zitandise obbasinga amaanyi. Osegeera so osanga ba comrade abamu be basinga kati n'okuziteekamu amaanyi okwongera okuzitambuza. Osegeere ojja kwesanga nga ba comrade be basinga okwongera okutambuza diversion zizino. Osegeera so mwegendereze nnyo ku ebyo ebintu bye mulaba bye muwulira n'ebyo byennyini ebiri mugenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. They are trying to divert you. Bagezako bajjako ogwo omulamwa gwennyini. Naye ndi wano bajjukiza nti ensonga z'omubaka waffe ZAAKE ow'Emityana zikyagendera ddala mu maaso. ZAAKE bakyagendera ddala mu maaso n'okwagala omulemesa buli kifo kyonna ekimuweebwa naddala ekibiina kya NUP. So ensonga ze ne Kinyamatama yani erinnya kandi esonyiwe nange sikola ensobi ng'omubaka ZAAKE oba oli awo naye lwakuba nti tegunnamukka muvi. Naye bwe twogerera ssaawa ya leero ebintu bikyuseemu. Allah ebintu byakyuse dda bwe twogerera nga Kinyamatama byasiba bikutuka. Kinyamatama yalowooza ebintu engeri gyaliwo NRM bigenda kubeera byangu nnyo, naye kati ensonga zitandise okugenda mu maaso n'okukyuka. So bino byebintu ebimu bye mulina ofokasingako mumanye ki ekigenda mu maaso. Mu mivuyo ki ekikolebwa mu Paalamenti, biki bye batangira okwagala okulaba n'okumanya. Okitegeera yensonga lwaki kati diversion ku diversion. Leero mubadde muli focused nnyo kati diversion zitandise obbasinga amaanyi ng'ate ezimu ziri sponsored by abantu b'enkyukakyuka bennyini. Bakwata ebintu ne babyamplifyinga ne babikomyawo ne babigejjesa ab'enkyukakyuka abamu. So n'olw'ensonga eyo mwegendereze nnyo diversion za Museveni zireme basika nga zamplifyingibwa abantu b'enkyukakyuka.
kambabuulire kale ngenda kukulekako wano ka video ka Kinyamatama nga bali mu mukunya n'ebiri mu katambi kennyini kagamba nti Zaake yamuvumiramu takyabijjukira ali mugamba bannange mu playing akatambi bannange mu playing akatambi nziremu nkalabeko kubanga nange kennyini ebiri mu katambi sikyabijjukira kati agamba Zaake yamuvuma nene ebyamuvumibwa tabijjukira otegedde so kolaba akatambi kano aka Kinyamatama katono nnyo nzije tulabe ensonga nga bwe zitambudde and probably listen to it. Did the voice in that video said it to be that of the Honorable Zaake in any way talk about prostitution? Honorable members, for clarification, I pray that you replay, because that question maybe he didn't hear the video. I pray that you replay the video. We will replay, but and so that answer will be answered. Just answer the question, the video will replay. Because we played it, we have it, and by the time we reach a conclusion, we'll have it replayed for ourselves. Okay? Just answer the question. Chair, I request that he repeats his question. Repeat your question. Did the voice attributed, said it to be one of Honorable Zaake in your statement, as captured in that video clip, in any way talk about prostitution? The voice and the image of the person talking, who is Honorable Zaake in that video, talks about prostitution. A Kinyamatama, whatever he called it, an MP from Rakai district, who seems to be selling her body or herself in parliament. In my interpretation, and maybe the interpreter will help us, selling your body means prostitution. So did he say you are selling your body? Are you sure? He said, I look like, I think they should play it back because I didn't cram. Did he say so that you are You're not your going body? to force me to say what I don't remember. Let it be played so that I hear what exactly he said. So. If you don't remember, you say so. You say you don't remember what exactly he said. I cannot say I don't remember when I have an opportunity to ask this committee to play it so that we know what exactly he said. It's you who is complaining, and you should be knowing what you are complaining about. And what you are saying is denigrated you. I will repeat what he said. Alinge yetunda mu parliament. Oh, wonderful. So you interpret it in the best language. Alinge yetunda mu parliament. Two questions. First, did you understand that to be a statement of fact or a statement of opinion? I think it is both. It is both. It's both a statement of fact and opinion. Yeah, to him, according to him who was talking about me, maybe he has facts. And maybe it is, I don't know, it is up to him to tell us. So in your understanding, if one says, Alinga eyetunda mu parliament, you understand it to be a statement of fact? Mr. Chair, can we have that interpreted in English so that we can also follow? Because this committee doesn't comprise of the Luganda-speaking people only. Chair, I can refer you to page 10. Selling myself, that Alinge yetunda means that. It's not you to interpret Just it. speak as it is, and then we get the formal interpretation of what you've said. I think you're right. I repeat what I said so that. Yes, for purposes of our record. Alinge yetunda mu parliament. Okay. She seems like one who sells her body in parliament. Ebyo nno Kinyamatama bimukalidde ku matama. Ensonga balwana kujja Zaake mu palamenti olw'ensonga y'okuba nti balaba nga bafuukidde akayinja mu ngatto. Ababaka bangi abali ku National Unity Platform olwaliro nga babaza dda ku sayidi yaabwe olw'amaanyi g'ensimbi. Honorable Zaake yagamba nze sijja kulya, kyonna ekijja kijje, nja kusigala ku sayidi y'abantu. Beebuuza nti ono omwana ye yeeyita ki? Ekisooka bamulaba nga akyali muvubuka muto.
baali balowooza nti anaawuuka n'omwoyo gw'ensimbi, naye yabagamba nze sifuddeeyo ambeere omwavu naye nkiikirire abantu bange. Y'ensonga lwaki buli akaguddewo ku ZAAKE ko bakakuliriza, ebikutte ku balala waakiri babaddiramu balabe nga basigale mu palamenti. Naye banoonya ekkuba erijja ZAAKE mu palamenti likyababuze. Kinyamatama tumusabire amaleko n'omusango gwe yagguddewo. Denigrated you. I will repeat what he said. Alinge yetunda mu parliament. Oh, wonderful. So you interpret it in the best language. Yetunda mu parliament. 2 questions. First, did you understand that to be a statement of fact or a statement of opinion? I think it is both. It is both. It's both a statement of fact and opinion. Yeah, to him, according to him, who was talking about me, maybe he has facts. And maybe it is, I don't know, it is up to him to tell us.